naye abantu boogera. Omuntu ayogera naye era tosobola mugaana kwogera. So nze nonga ndi so calm. Ndi so calm, ndi disciplined. Nze ntya Katonda ate nnyongerako. Omuntu mwongerako. Omusajja otula naye n'omugaana baby tukole bwetuti. Ekyo vaa nti ffenna tewali adda mabega. Buli togenda beera ng'odipendingidde ku musajja oyagala kukola akaviiri akalungi. Baby lwangambye musaala eno emitwalo 3 nga lwaki togeeteekamu? Okay, basibone banya mugamba mutya abali Kachumba TV n'abali ku Kyamuka TV kanso bitambulidde bulungi nnyo. Ndino omukyala Vanessa oba ndi n'omwana oba ndi n'omuto oba ndi n'omukulu simanyi. Naye kyemmanyi andine mukwano gwange Vanessa otugenda obeera nga twayawayamu ayina ekivvulu ennaku z'omwezi nga 2 that is this Friday. So mujje mumuwagire naye emboozi ye nnungi nnyo ate yeebuziba gye tugenda obeera nga twogeramuko muwulire bulungi nnyo. Don't judge nga tonnaba kuwuliriza mboozi, don't comment nga togimazeeyo. Ogamba otya? Sina kye ngamba. Obulamu bweyagala nnyo, bweyagala nnyo. Sooke twogere ku kivvulu nga tunnaba kwogera ku Vanessa yaani. Sooka abantu babuyeeshe eriyo ddi. Ennaku z'omwezi nga 2 Lwokutaano luno lwennyini olw'eno wiiki leero Lwakubiri but Olwokutaano yes show yange eri wano eno ku Club Obligato era nga nagitumye Dine with Vanessa. Mujje tunywe, tulye, tusanyuke, tuseke, tukaabe, tudigidde, tuzine, buli kimu tukikole. Dine with Vanessa otegeeza ki? Kukuŋŋaana wamu nga bafani bange n'abaagala okunsupportinga tunyumirwe. Kubanga abantu abasinga babaza dine is to eat. Yes. Era nawe mbadde manyi kulya. Yes to eat. Era tugenda kulya. Abajja tugenda kulya. Tugenda kulya. Yes. Awo kati ntandise naye mu kulya kuliko okunyumirwa. Ogenda kunyumirwa, ogenda kuliisa amatu, oliisa omumwa n'olubuto, oliisa amaaso. Byakulya kye bigendo beerawo. Mubindekere. Abajja abisangaawo. Bugenda bisangawo. Sente zivamu zigenda kukola ki? I have a dream of building a school. So, era nga wonaga nti I work to earn a living, naye ate era tujjako ka percentage. Ne tukatereko okwongera okubanga nina kyenjagala okukola nga nze. Oyagala kuzimba ssomero? Njagala zimba ssomero. Ssomero ki? Any school, oba primary, secondary, university, institute, any school kasitaliba nti omuntu asobola okusoma. Lwaki kuzimba ssomero? Abaana bangi nga bali eyo tebalina mirimu. So essomero lyonna lye nnaaba nsobodde abaana abo abamu ku bo bajja somera bwerere oba lya institute njagala tube nga tusomesa bya mikono nti omwana ava mu ssomero ng'agenda kukola. Ate banasomera bwerere abakozi abalisomesamu ogenda basasuza ki? Ngambye abamu ku bo nti kati waliwo bano abateesobola abo of course abalina kusomera bwerere. Abantu abasinga bakola ebintu olw'embeera gye babeera bayitamu. Tewasoma kimala oba wasomera mu mbeera ya bugubuto okusalawo okola essomero? No, kati sagala nnyo okugamba nti I was a planned kid naye I did not face any trouble during my schooling. Because nze nasomera masomero malungi nnyo. Wasomerawo? Kale eyo mu kyalo lyali lya gavumenti naye nga it was one of the best schools in Masaka. Wasomera oliwo e Masaka? Najja nasomera primary. Yes. Then nenzija nengenda mu private school eri awo Mukono. So all my schools are very good. So gwe mutoolo tukola oleekaana. So all my schools are were very nice, so I don't have any problem with that. Just kindimu nga nze nga munaagamba nti njagala okuzimba eddwaliro ng'omuntu wava nti njagala okuzimba eddwaliro njagala okuzimba kino nze nga nze njagala okuzimba ssomero. Mu kusoma kwo kwonna wakoma mu kirasi ki? Namala senior 4 n'embikoowa ebyokusoma. Wakoma mu senior 4 n'obikoowa? Lwaki wabikoowa? Nabikoowa because nasoma boarding school from primary 5 to senior 4. Kati ne ngamba bannayina edda A-level sigenda gisomera mu boarding.
ate nga mama wange akyagambira mu boarding kubanga ye mama wange antwalanga baby always kati nga ye agamba sobola tambula nimuga mami I can walk kati nga ye alaba sikisobola so nebikyankalanyira awo n'ojemera mama wo si kumujemera twateesa nze my mom is my friend tuteesa era oli mwana muto ate kigaana anti alina okutwaliranga omwana omuto kuba oli mwana muto ndi mwana muto naye ate nze nga nze neraba nti nkuze oyo byensobola okwekolera nga sikyakkiriza mama nga binkolere okitegeera so ebimu kati neesalirawo challenge esize wafuna ng'osoma siina nnyo sijja kulimba siina nnyo I was really pampered since senior one actually since primary kubanga nze sometimes n'okugenda ku ssomero they used to carry me to school yeah nga bakusitula busituzi yeah my uncles my aunties because akabavangawo abaana bangi then even friends ng'ate bakulu kunze so they used to carry me ku ssomero nga mikwano gye bakusitula nga they carry me to school kubanga bo baalinga bazo bankoowa by the way nze nabeeranga minafu nnyo nga ndi so lazy nga so wamala ddi okusoma sinyafu it was 2016 emyaka gigenze almost myaka 10 anko yiteeri kale si myaka 10 ngomaze sinyafu teginawera naawe 2016 myaka 9 kale 2017 sinyafu nagitwala 2016 myaka giringa 9 bw'ogattako nagiri gye wasomera P7 ogattako oli myaka nga 3 naye mwe mubala mutya tegiweze simanyi oba giweze oba tegigweze kisinzira nasoma ndi wa myaka emeka naye ng'olinanga emeka mito emito nze kati olaba sisita wange gwenzirako yali atandika senior one nze nga ntandika P1 kati sisita wange gwoddako ate gwenzirako yali asoma senior one nga nze ntandika P1 kati ye alina 25 years by the way in February buli February akola myaka gye so she's 25 years kati nze mbeera ntya mu 3 ng'ate sisita wange gwenzirako ali abaana boogera bwogezi bigambo it's okay they can talk okay so bitambula bitya good oyingira otya Katemba bankaka okuyingira Katemba lwaki bakkaka anti kati when I was in my vacation my brother took me to study ICT mbere nga siri mu vaka nga ntayaya butayaya so they bought everything computers bichi nga eri wensoma kati nali nkyasoma my family they love me so much era buli kaseera balowooza bansazaako kibe so they sat down kati wali omukwano gwa mama wange yagamba how do you see Vanessa n'agenda n'asoma acting olwo omukyala awo ku Batu Valley bamuyita Mbejandagire asomesa acting kati I was still studying mama wange nankubira esimu because nali mbeera na brother wange nga Vanessa muleete tugenda nemugamba mami kati nze nga mumpulira ekigambo okusoma kintu kyalinga nnyo toyagala kusoma kigambo okusoma ate nga saali mu ssimu nze nali mugezi nnyo wabakulemberanga by the way nabuuka ne classes like ng'amagezi geesera 3 classes buli tamu nga nsoma class from P1 to P3 yes nga bakubuli tamu osome tamu yeah that is why abantu balowooza ndi mukulu okuba osoma omwaka bulamba nze tamu emu nasoma mu class emwemu nga wali mugezi nnyo nze sasoma middle sasoma biki batandikira mu P1 nava mu nursery mu baby class ne bantikirirawo to top ne bantikira nensoma from P1 to P3 every time buli tamu osomayo kirasi emwe yeah I was so bright wali mugezi olaba amagezi singa tubasomera ddasa kati oli nga musawo oba singa nali njagala kuba lawyer kati nero kati olaba ekirooto bwakitya ensi ate tekyafa by the way oyinza okwesiba ku kintu nga that is not what you're supposed to do kati bakuyingiza Katemba olw'empaka mama nga ndetaano ku Batu Valley osoma nga saagala naye Ombejandagire ye yandaba nga I can do that just ndi stubborn just neteka mwaka akazola nga I can do that so era nakikola
so kyekintuusizza wano kye bankaka. Omazemu mu bbanga ki? Since 2017 when I joined no, awo nali nsoma. So 2018, 2019 awo ne mbominga. 2020 awo. So bizibu ki byosanze mu kuzannya firimu ne Katemba? Ebizibu ebimu kale health wise nti mugenda ne mubeera ne mugendeyo mu kyalo nga jjukira embeera zeeri tozimanyi. So kati ne muvayo ng'olwadde. Ndowooza bye ebizibu byensanga. Sometimes but akasente naye mwekali. Bw'oba ofunye director omulungi mwekali. Ovulina akasente kofunyeko n'ogamba zino nno ofunye nafuna sente nnyingi bwe ziti mu Katemba. Waliwo firimu gye twakola nga ye Tanzania. We had a good money. Very good money. Okay. So far, obudde buno ng'otozannya firimu oba okola biki? I have my own jobs. I'm the CEO of KV Hampers. I do gifting and surprises. Nina girlfriend wange njagala mukola ka surprise. Mama wange, tata wange, biki njagala mukola ka surprise. I do that. I'm a florist. Nago mulimu gwa family naye nange mwenguli kuba nze kitunzi waago. Tudesigning compounds, hotels, bana balina apartments biki. So that is what I do. I am nkola obulango. I do adverts. Bana balina businesses zaabwe biki. Yes. Okay. Nakulako mu Japan. Yeah. Okolako ngaki? Kitunzi. Ambassador from Japan katwe. Influencer byonna. Okay. Owaayi twakulabyeko nga weegwanyiza omusajja. Annanga kanti okonga kaaba kubyewala. Kati omuntu tasobola kwegwanyiza ku muntu. Omuntu yenna ali nomo. Alina obba ne crush. So kati nze mba nina aba crush babiri. Ani nani? Nina omuzanyi wa firimu internationally. Omuyita Keith Powers. Then no kale nga ugamba nti locally ofuna egwanyiza. Anyumira nnyo. Era simanyi oba kimanyi nti I am his best fan. Kati n'ogamba oyagala muzaalira mwana. Simwegwanyiza bya love just kale. Akunyumira bunyumizi. Nnyo. Kati bw'omulaba bw'atyo owulira otya mu mutima? Kiringa onasinkana serebu. Osanyuka. Kiringa nange wensinkana abaserebu bange, manya bafanzi bange. Wali omusisinkanyeeko ne meeting? Temwogera nakwogera? Situogera. Lwaki tomuweereza ka message ku TikTok wali n'omugamba? Muweereza kaki. Abeerayo kale ng'akimanyi nti alinayo biggest fan we. Lwaki tajjamu ajje mu show? Bw'aba asobodde. Oba osobodde mukulu Kasasa Giants come to my show. Osanyusa abantu nga nange nsanyuka. Ifena tusanyukire wamu. Okay. Anti kati abantu bedda babuuza Vanessa yagudde mulavu. Nanze nina boyfriend. Olina boyfriend? Vanessa nawe. Mwana w'abaana. Akwagala. Nnyo. Mwekwana mutya? Kacumbala agenda kunzita ebibuuzo okuba nga tinkugambe batya. Kati mwesangawo? Mu industry. Kati wali ozannya n'akulaba. Owaaye kamera kweri? Tuvudde wano. Wano njagalawo nnyo. Kweri kamera. Tuvuddewo. Twatandika nga bamikwano. Paka nakati kyali bamikwano. Ne mutandika mpola mpola ne mugendako out. Era ne kuvadde tugenda out. Kati yagamba atya? Kabaka mwanga. Ayogerera ebigambo eboozi. Tinkwagala. Bale mwana gw'onkuba. Ebyo kale omuntu ye oyo ebintu byakola ng'olaba yes. Yani? Ujja kuŋŋamba bajja kuyira asidi. Bajja kukola ki? Kati awo sure nti akwagala. Kitakulimba. Era mwagala mbinnyonnyole. Era wanaaba nnimba era mujja kitegeera. Era mujja kiraba. Ebimu abikoze mu biraba. Kati kambuuze. Kati bw'omukubira essimu agikwata n'agamba hello baby. By the way ffe tuli babanda. Toyita ebyo bya. Kati bw'omukubira essimu agamba ati? Toyitanga buli omu bw'ayita. Twandimukubidde ku ssimu. Muleke. Just n'omubuuzaako nice lunch.
Kati wadde zijja ku press conference yagambye ati Yazze. wali Agenze oba. Acho magamaga. yani yani Omwana omunene mu government. so gwe kati mwesuubiza kwezaalira Ate ebyo birowoozaako kati. mm. Ebyo si byakati. Soka kola ku ssente. Soka tukkiriza birooto. mubeera mwenne waka Buli omu alina amaka ge. Nina ewange naye alina ewo. weesuza My dear. Sindi mukazi mukulu. ye naawe Kacumbaali mwana badde. Nze neggulira. Nze natandika dda okwegulira dda. Wenamala okusoma katemba wenti nentandika sokolege okwegulira. ogenda neweggulira neoyingira Yes, my n'okola love. emirimu gyo neweebaka Yes, my dear. kati akukyalirako nga ku weekend oba gwa mukyalira Ate tukola weekend marriages. Wonna waayagalira. Waayagalira okundaba. Byabali ba fresher weekend marriages. Abakalaba love. ehe gwe wagiraba alaba dda Nze natandika coupling nga ndi mu P6. ku ssomero Sina kipya. bannange Vanessa gwe kakati Sina kipya. kati otandika mu P6 okapoling P6. kati gundi mbadde ngenda kubuuza ati nno nno gundi yo yavaako ddi Okay, navaako. okyali vagin kati otandika coupling mu P6 Ate bagambye buli akola coupling ebeera sexy. kati sokoleke kati obalira bulizi sente Ate sente nze sina zange. Nina eza. just muyagala bweyagazi No sex before marriage. kati oli bagamba Kyoba kitusomesanga since childhood. kati oli bagamba Vanessa tubikolemu omugambo oti Nawo nga mugoba. bonna ekibagobya ekyo Bonna bameka. Olinga gamba nti nina kakaaga. we watandikira mu P6 Owa primary, owa secondary, n'ono wakati. basatu bali bonna tebalabyeko ono agenda kukola kyanjawulo ekyokulaba nti nno akufunziza ddala Yabikola dda, yabikola nakati akyabikolera yabikoze. alinda mufumbirwe Talinda, tukyakola. Tukyakola. so bigambo ki biyinza omugamba omwami wo Mwagala nnyo akimanyi. Akimanyi by the way. teweetaaga mukakasa nnyo kati omuyita mannya ki Manyagi. kiyita omugwanako ti sitaati bebi Nagaffe tuli Baganda. Lavu yaffe yakwecunya. kati akucunya atya n'ogamba naye bebi leero yali akunyizizaako n'ogamba Tetunyigaganangako. Tetwanyiza. Buli omu yategeera bala nti kyova yabaga wasa mukwano gwo. Olina owasa amaaso n'akabi naye nga tomanyi mukisa za muntu. Sooka ostadinga omuntu oyo, sooka omufuule mukwano gwo. Omanyi nti kati Vanessa wavaako akubawo ekigambo bwe kiti. So sigenda mujjako kukikubawo. So that is us. kakati abantu abasinga baagala abakazi balina obubina obunene balina figa ngeza Coca-Cola bottle igwe abantu bajja kugamba yakwagalako ki naye abantu boogera Omuntu ayogera naye era tosobola mugaana kwogera. So nze nga nze no nga ndi so calm. Ndi so calm, ndi disciplined. Nze ntya Katonda ate nnyongerako. Omuntu mwongerako. omusajja otula naye n'omugaana bebi tukole bwe tuti. Ekyova nti ffenna tewali adda mabega. Buli togenda beera ng'odipendingidde ku musajja oyagala kukola akaviiri akalungi. Bebe lwangambye musaala eno emitwalo 3 nga lwaki togeeteekamu because era yakusanga ogeeteekamu just out of love. So bw'oba oli eyo nga gw'oyagala mukazi because alina akabina ayagala mukazi wo tetugaanye naye tojjana n'otukaabirira nti ate nampeera yatobye. So buli omu alowooze kyayagala. message gy'oyinza okugamba abawala abali eyo abadipendinga ku bakazi ku basajja
mudipendinga ku basajja bammwe kasita babanga bammwe nze sirina gwe nnyingirira life ye buli omu alina life ye sirina gwe nnyingirira anna ebigambo bya Vanessa buli kibuuzo ky'olina kiteeke mu comment lwe naddamu omufuna abyogere kati nga tumaliriza ebyo tubivuddeko kati omusajja wo yagala musajja wo sikulinaako bizibu lwaki tukulabyeko ku press conference z'abantu bangi nnyo ab'amaanyi mbadde ba tiktokers n'abazannya emizannyo egy'enjawulo lwaki ku press conference tetubalabyeko anti ba tiktok banene ku ba actors ba tiktok banene otegeeza ki I think bo bwe balowooza nti banamulaba batyangaze in such a thing bada nze sirina mutima mubi nze wompita okubeererawo mbeerawo oba gwe wooli ku lwange oba toliiwo that is not my heart so kati it is okay beerawo abasinga obungi be nali nkoleddeko be nali nzannyeko nabo ne bakyali bange tekuli n'ogu eyali amentioninze akagambo konna oba posita yonna tekuli n'ogu so naye ate nga nze nababeerera abamu ne tutambula ne tugenda n'ebyalo eyo tukole show twazikola oba tewabayise ku press conference ya leero nakubidde ku simu munnamawulire ekigwe nakubidde wano simu so people see us tulanga ku gundi so kiri kiva ku mutima bw'olinda okukubira nange nja kulinda onkubira edda naye nalayo ku status ya Mutolo nze kenyine mu inboxing ne mugamba omwana alina press conference nangamba eri biriri koze kale nja nga tupostinga ebintu ebimu tebikyetaagisa kusooka kukubira ng'ate omuntu badde okolagana naye beerawo nanze wendi by the way ne ba media houses bonna nga abamu kale kyoke abasinga beekwasiza naye nga kale kyoke abasinga nabakyali bange naye tebazze baagana n'okunkyaza ku media zaabwe but it's okay omanyi nze sirina mutima ogumu naye nga wunjagalira nze wendi so mu bantu bonna b'okolaganyeeko nabo mulimu b'osobola n'okolako n'ogamba ono ambeereddewo oba ono mbadde nsuubira nti ajja kumbeerawo naye takikoze naye olw'okuuma obulungi bwange n'enkolagana yaabwe kambaleke let them be ba tiktok ate nze siri tiktoka so sagateekawo naawe oli tiktoka kale naye era tiktok yansangawo already so kati sagala nnyo bayingirira ba tiktoka mukoze kibi nze kankyogere mukoze kibi mwandibeereddewo omwana ono kuba ekyamazima waliwo n'abamu nga bategeka show zaabwe yes kale nga siranga naye ate nga nfuna mikwano gyange nga 10 ne tugenda ne tubeerawo mu show zaabwe kitegeera nga tuguze tiketi yes oluusi oba kale nze nga nze nza okuba nga sisobodde kugenda naye nina abaana abange bensasulira ne bagenda ne babaawo ate nga bababeeramu so I support but for them they don't support but it's okay kibi nnyo basebo ne bannyabo ekyo ndowooza bwe kikwatako mwetereeze mwetereeze naddala ba tiktok abamanyi nti nno muzannya oba mubadde mukolagana ne Vanessa mudde buno tonnabateekayo posti yonna oba okumwagira mu ngeri ey'enjawulo ennaku ebula 2-3 osobola omubeerako ekyenjawulo kyokola nekikyusa ate akulamu bw'omwana ono bwera nze sirina gwe nali nyiigidde buli omu mwagala nga bw'ali mu kiti ekyo basa mugembe baŋŋambye kyaliiwo ebyaddala kyali wange brother wange brother mu ngeri ki nti tweddira kimu so mukwano gwo no personal basis alina nno buzibu omusajja w'amaanyi mwagala nnyo nange mulaba edduka talina buzibu tumusuubira okubeerawo ku sho agenda kusabira sho yagenda okujja asabira esho nno naye alina sho ye nga 2 nga Serena nga 8 manyi kati eyiye ndi ku bwongo naye ongirange ya musumba waffe naye tumuwagire so yagenda okujja asabira esho oyo pasita ye nina basista bange 2 tebagenda kubaawo ne baguladde emmeeza so tugenda beerawo
Bwanjawulo ki abantu kye batamanyiiko Pastor Bugerere? Musumba mulungi nnyo. He's a father. He's a friend. He's a mentor. Godly saint just now. Wow. Kale ekisembayo mukwano gw'Odoshi. Akyali mukwano gwo? Mukwano gwange. Nga simulabyeko. Alabika anti kati jjukira yafuuka part of Pastor Bugembe's team. So babeera busy. Emikolo gye twalabako ebifaananyi bituufu. Yakola emikolo. Ninga omusajja teyamutulaga. Ate mwoma bamulage mumukolere ki? Eyasooka twamulaba. Mumwogeredde dduushi anti kati kisooka kye kikuwa ekiddako. So mwamwogerera nnyo. So omwana mumuleka living a private life. Dduushi lwaki tabaddeewo? Yali busy just yangambye. Kamukubire wano. Pozi aleme gikwata. Ye takwata masimu. Muleke. Kamukubireko. Kale tumubuuzeeko. Abeeko obugambo bw'agamba abantu. Kale saamugambye. Nti leero press conference. Olaba. Nenga waali akimanyi. Kale kamuleke. Wali babeera busy ennaku zino. Neddushiranga sho y'omwana. Nawe talinawo. Ntanadda buzzi. Akyali n'omusajja. Mu honeymoon, bagenda mu honeymoon. N'ebyo ddala beefumbirwa. Bannange, kiki kye mutaalaba? Nze saaganya okwogera byama by'abakyala. Omusajja yamuggyawa. Kati ojja mubuuza. Y'oli omukadde gwe yalina? Simanyi. Obimanyi? Simanyi nga mwalina life ye. Bassebo ne bannyabo tubajjukiza ennaku z'omwezi nga 2 olwokutaano luno mujje muwagire edduushi. Sente zivaamu azimbe. Bannange. Mujje muwagire Vanessa Wadduushi. Vanessa Wadduushi. Vanessa wange, Vanessa wa Mutoolo. Kubawo nnyawo. Vanessa wa Mutoolo. Mutoolo promotions oba sente yazijjeewa n'akola promotion. Naye ne Mutoolo ayiribye n'edduniya. Omuntu ng'omwagala osobola omukolera buli kimu. Mbi. Mujje mukawagire kamaama kafune ku ssente keeyagale. Sijja suka kawo bere bulungi weraba.